protection now? Why you protect now? When you going to protect? We are not going to accept. This election has been massively rigged. You want to provide security here, but when it comes to election, you don't provide security. I am not going to accept. We made several calls, and the police was growing. The police we had was the good who disrupted the lining up of our supporters. In the former Northern Division and in Nakaloke County Council, we are not going to accept. They did not allow my voters, especially in Namakwekwe ward, to line up. They would count Nangoli line, and once the counting is done, they disrupt this counting and they declare the other. That has happened in several cells in Namakwekwe ward and in Roko ward, in Nakaloke County Council. I am not going to accept this. We have not been protected. There is no any deployment. I am being honest. I am not going to accept. We are not going to accept. Without any protection. They have been using goons to provide security. Security was nowhere. I will even know they do this. He will not respond. We are not going to accept. It is okay. Even if you saw Wendy, I am not going to accept to believe. Yeah, we are not going to accept. We are not going to accept. In blood day, we are not going to accept. We are not going to accept. No, please, you have not helped us. You use the goons to protect us. And for us who are being honest, you leave us to nobody. We are not going to accept. We are not going to accept. The rigging was massive in the former Northern Division and in Nakaloke County Council. I am not going to accept, and in Namanyonyi sub-county. Namanyonyi sub-county, especially Nkoma ward and Namagumba ward, we are not going to accept the results. We are not going to accept. We are not going to accept. We are not going to accept. So we are not going to accept. We are not going to accept. No, please, you have not helped us. You use the goons to protect us. And for us who are being honest, you leave us to know. We are not going to accept. The rigging was massive in the former hospital I am not going to accept. And in Namanyonyi sub-county, especially Roma ward and Namagumba ward, we are not going to accept the result. We are not going to accept the result. Okusookera ddala njagala twala omukisa guno okutuusa okulajjana kwaffe, okulajjana kwange ne kampu yange eri abalonzi bonna ab'omu Northern Division Mbale City. Akawulu kano tukataddemu obudde, tukataddemu esente, tukataddemu amaanyi okulaba nti tukawangula. Era singa kabadde ka mazima na bwenkanyi, akawulu badde tukatwalira.
Honorable Nangoli amanyikiddwa history ya violence emanyikiddwa okuviira ddala kalulu akasembayo omulundi guli gwesaayimirawo olwa violence gye yakola ne bamuggalira ne mukomera. Era kana akalulu ye ebyo ffe tubadde tutambula kyalo ku kyalo nga tukola consultative meetings tumitinga abalonzi ye badde atuula kukola strategy yakubba yakulemesa kulonda era kino kimuweereddwa nga asinze okubba n'okusinga okukola violence nga twakagenda mu Raale ye Namanyonyi violence we yatandikira yajja n'abantu be ne bakuba abawagizi bange paka nakati nkyasasula bills z'abantu 17 be bakuba ne balemesa Raale okubeerawo. Kakati bwe bakitegeera nti tulina obuwagizi mu Namanyonyi ng'eggombolola ne batandika strategy ya kulemesa kulonda specifically nga batunuulidde omuluko gwa Nkoma Ward ogulimu ebyalo 13 era abawagizi baffe abasinga obungi tebakkiriziddwa kulonda. Bataddewo goons abavubuka nga bavayo n'ebijambiya nga batiisa ne bamaama ogenda kulayira batiisa abavubuka ogenda kulayira era zezo results ze mulabye era bwe mwetegereza especially Nkoma Ward mu Namanyonyi mugenda kulaba nti awamu bagamba mbu 02 naye nga waliwo ensonga lwaki 02 ebeze. Mu Northern Division enkadde bwe bategeera nti layini yange mpanvu strategy ebadde yakulemesa ababala obululu ekyo bakikoze mu byalo bingi a number of cells bapangisiza goons ne beekobaana n'abebyo abalondesa in that wano wabeerawo okulonda bapapa okulonda ebifo ebirala ne badireyingisa ebitundu ebirala okulonda such that bano abalonze wano ng'ate gurupu abavubuka ab'amaanyi bamala okulonda ne balemesa abafu okulonda ne badduka mangu ne bagenda mu seera endala tiimu yennyini eyo neeronda bwe mala okulonda neetegeera nti tusinze tebakkiriza abalondesa n'okubala layini zaffe. Ekyo kibaddewo okuva ku tiimu naddala ya Mission Cell. Mission Cell tiimu eronze nedduka negenda mu Elgon Cell. Register n'agaana n'agamba katulinde tusome register ne bakigaanira ddala ne balonda wano we bava wano ne bagenda ne balonda awalala. Ekyo kibaddewo mu byalo bingi mu Namakwekwe Ward. Mu Nakaloke Town Council osanga ekyalo kirina abalonzi 5 ng'ekyokulabirako naye nga bw'ototolinga results ez'aba candidates nga zisuuka mu 5. Ekyo kibadde mu byalo bingi era ndina na wano ebimu ku byo. Nakaloke Tulowa, Kazibwe, Nakaloke 2 Upper, Nandala A, Nandala B, Nakaloke 1 Cell, Mukunja Cell, Wabomba Cell, Nakaloke Central, Kawanga, Busajja Wankuba A and B, Kireka Cell, Byabato Cell, n'endala. Kaakati okulonda okwo Munnayuganda ayagala eddembe. Eddembe lye ly'okulonda tasobola kuwagira. Era nze nga candidate ekyo sigenda kikkiriza. Era tusaba NRM Electoral Commission okuinterveninga mu nsonga eno bwe kiba kitegeeza okukyusa abamu ku balondesa. Kubanga okwekobaana connivance
was unprecedented. Wojja ng'oyagala olonde oba okuume ttiimu yeronde mu ddembe tebakikkiriza. Nakaloke Town Council, Namanyonyi Sub County, ne Namabasa. Results ezisinga ziri questionable. Era ffe nze ne ttiimu yange tetugenda kubikkiriza, tugenda kwapiiringa, tetugenda kukkiriza results zino. Okugamba nti nfunye 21,000, afunye 22, range badde mu kukubira ddala y'amaanyi. So tukigaanye mwebale.